ebifo nga Troy, Antiochi, Cappadocia, Ephesus, Thyatira. Bogenda Thyatira, bogenda Pergamo, ezo kanisa omusanvu zonna ziri mu Turkey. Kati awo twatwogera kati awo tutegeeza nti omuntu oba oli mu byaddiini nnyo awo information ofunye ensibuko Turkey kiba kifo kyo. Yes. Bw'oba oli mu byabusuubuzi baku zino bazazi tuli okwogerako. Yes. Ebyobusuubuzi olwokuba nti erina ebyobusuubuzi ebiva e Europe, ebiva Middle East, ebiva mu Asia, olwokuba nti balina Black Sea ekyangu okwakisinga kati ebyobugagga okuvuga okuva wano okulinnya okuva wano ogende e China. Yagenze Turkey aba agenze n'akomawo n'addayo naye ng'ate byayagala byonna abisanzeewo olw'ensonga nti kikyanguwa ebyamaguzi okuva mu Asia okuyingira e Turkey n'okuva mu Europe okujja e Turkey. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Ne ku mulundi guno atuzze tutandikire we twakoma ku luli. Twali wano ku Sengo Experiences Tours and Travel bakafulu mu kutwala abantu okulambula n'okusoma okuyiga. Gamba nga business trips abo bogenze kusoma okutegeera ku by'obusuubuzi bitambula bitya mu nsi yonna. Ogenze wegatte ku bamusiga nsimbi abali mu mawanga amalala. Oli nannyini essomero, oli nannyini woteeri, oli musumba, oli munnafe ali mu nzikiriza, oli munna bizinensi mu kikuubo, okolerawo emirimu gye egy'enjawulo. Kaakati n'olwaleero tukomyewo waliwo kye tugenda okwogerako ekikulu ekitalinda. Ensi yonna we twogerera bw'oba okola okunoonyereza, Turkey eyina level weetuuse ey'enjawulo. Yensonga lwaki olaba nti Recep Erdogan Tayyip omukulembeze w'eggwanga erya Turkey bwe babadde wano mu United Nations mu America wiiki eno yennyini obudde obwamuweereddwa bunene nnyo okubaako byayogera mu UN newankubadde byabadde ng'ebyobufuzi naye ate ensonga ez'ebyenfuna Turkey esemberedde ddala wali ku mwanjo. Waliwo shift egenda ng'ejjawo mpolampola kubanga ffenna tumanyi nti ensi y'ebyobusuubuzi ekulemberwa China, America, India n'abalala. Kati Turkey essaawa eno yazze into play. Twetaaga okutapinga mu market eyo ye Turkey. Naye tugenda kukikola tutya? Tulina okukikola nga tutuuse eri abantu abatuufu, abamanyi abagagga abatuufu we bali. Okulambula okw'ebyobusuubuzi, okulambula okw'ebyeddiini, okulambula okw'ebyaki byonna biri mu Turkey. Kubanga kyekifo ekyatuweebwa nga kyo bw'ogenda mu byenzikiriza Turkey ali bulungi nnyo, bw'ogenda mu by'obusuubuzi Turkey ali bulungi nnyo. Ate n'olwaleero tukomyewo n'omukulu agenda okututwala mu nsonga zino ez'e Turkey. Trip yaffe y'e Turkey eriwo mu December. Nga lumu ffe tulinnya nnyonyi, weetegese oba nedda. Wandibadde okwata akasente ko nga bukyali n'osooka obookinga eya tiketi. Kubanga mu maaso wano we tulaga mu Gw'ekkumi ogw'Ekkumi bintu birala mukko. So wandibadde okwata akasente n'okateekayo nga bukyali, awo ne tutandikira awo buli kimu. Nze Abe Munywevu nkwanirizaako mu kitundu kino ekyokulambula e Turkey. Olugendo lw'e Turkey njagala oluwulire lulimu ebinyuma bingi ne Sengo Experiences Tours and Travel. Omukulu sente za Godfrey tuli naye wano olwaliro. Taata wasuze otya? Bulungi mukama wange. Mwasize mutye. Tuli bulungi nnyo. Nate n'olwaliro tuzze tukusaleko mu matiribona ga Sengo. Abatulaba tuli mu studios za Sengo, leero tukoledde mu studio 2. Kululi twali mu studio 1, leero tuli mu studio 2. We tukoledde. Twagala tutandikirewo butereevu. Yadde abantu n'aba tubabuuzizzaako kye baagala okumanya okusinga ye trip ye Turkey eno. Lwaki ensi yonna eyogera kati ku Turkey ne ku trip eno bannakampala buli woyita Turkey boogera ku trip ya Sengo eno ye Turkey. Nzira nkiddiŋŋana lunye nti wano ku Sengo Experiences Tours and Travel okutambula oba
traveling tugitwala nga investment kusiga nsimbi. Yes, ate nga mazima gali nti bw'otunuulira abantu abasinga abalina bizinesi entonotono naddala tuyita SMEs, kizibu okusanga omuntu alina capital asukka obukadde 10 Ugandan standard. Kituufu. Abantu abasinga batambula ne biliyoni emu oba batandise na nnyingi. Bw'osanga omuntu alina miliyoni 10 mu business wano e Kampala. Aba agondedde, aba ali established. So kale omuntu asobola okukwata obukadde 10 n'abuteeka mu lugendo aba akoze investment. N'olwekyo twegendereza nnyo wano ku Ssengo Experiences Tours and Travel obutatwala mulambuzi ng'ekyokuzannyisa. Tutwala obudde bungi okulaba nga tuteekateekera omuntu asazeewo okugendako mu nsi emu oba endala. Era bw'oba ogenda okutambula kyandibadde kirungi wekkaanye era weetegereze nti ngenda okutambula, ngenda okulambula naye ensi gye ngenda okulambulamu yeesaanidde. Kuba ensi nnyingi mu Ssemazinga yenna ali ku nsi kuno. Naye kyandibadde kirungi nga tonnaba kusalawo wa gy'ogenda kulambula oba gy'ogenda kutambulako osooka omanye ebiki ebikwata ku nsi eyo. Yes, ogitegere bulungi. Bwe naaviirayo naaba nyina kyenfunyemu kubanga okutambula investment. Olwaleero njagala twogere ku ttake. Lwaki ttake? Yes. Amazima gali nti ttake tugiddinganya ebisa emirundi mingi. Naye ttake tugiddingana olwa omuzungu kyayita uniqueness. Yanjawulo mukko ku balala. Olw'enjawulo eri ku ttake bw'ogigeraageranya. Yaboneka n'ebintu bino. Yes. Abanoonyereza oba abagoberera ensonga bajja kugamba ttake batera kugiyita open museum. Open museum. Nga buwandizi wano ogenda ku Uganda Museum ngeze kulaba ebyafaayo bya Uganda nga babiteeseteese ne babitereka mu museum. Ettake bw'ogenda ettake abali batuseeka ettake n'abatatukanga ojagala mbasiigire ekifaananyi nti ttake eringa bw'oba ogenze it is an open museum nti buli w'otambula ku street. Yes, waliwo ky'olaba olina ekyekkaddiyizo ky'olaba okuviira ddala abajja basoma ebyafaayo okuviira ddala ku be bayitanga ba Hittites, n'ojja ku Bagriiki, n'ojja ku Baroma, n'ojja ku the Byzantines, n'ojja ku Ottomans. Abo bonna amakaddi ebibakwatako byonna biri awo mu ttake. Bw'otuuka Istanbul for example osanga ebizimbe oba agasenge. Olaba olubiri lwa Kabaka wa Mengo. Kati nga bw'olaba nti olubiri olwo luliko Bugwe. Kati Bugwe oyo waliwo ebisenge ebyazimbibwa ku mirembe giri okuva ku the Byzantines nga ne ba Ottoman tebannaba kujja. Bagamba nti ekisenge ky'olaba yali Bugwe eyazimbibwa kabaka gundi okusobola okuziyiza abatamanya ng'ambo okuyingira mu bwakabaka bw'aba Byzantine in the open. So that is Turkey. Ebyo bye byafaayo. Bw'ojja ku by'eddiini Turkey erina ekyenjawulo. Gye bayita straight, Bosphorus Strait. Nga bw'olaba Kazinga Channel wano ewaffe. Tulina Kazinga Channel egatta Lake George ne Lake Edward. Kati Turkey Black Sea ne Mediterranean Sea ekibigatta yo gye bayita Bosphorus Strait. Okimanyi era ebeerako Bosphorus Cruise. Bosphorus Cruise. Kati Turkey egatta Mediterranean Sea n'egatta ne Black Sea. Turkey egatta Asia, Ssemazinga Asia n'egatta Middle East n'egatta ne Europe. Bino bireeta exactly Ssemazinga ssatu zonna Turkey azigatta. Europe, Middle East, of course Middle East oba mu Asia. Naye Middle East yanjawulo mukko nga bw'omanyi. Middle East, Asia ne Europe zonna. Kati kino kireetera Turkey okuba ey'enjawulo nti egatta Ssemazinga ez'enjawulo n'ebizikwatako. Kakati y'ensonga lwaki bw'otuuka mu by'eddiini Turkey y'ensi gy'osanga nga buli ddiini buli nzikiriza ogisangamu. Bw'otuuka okukkiriza mu Kristo gye bayita Christianity, bw'otuuka mu
yakyaka nnyo gye bayita Asia Minor. Ekimu ku bino ekyakireetera ekyo kwe kuba nti Asia Turkey agatta Mediterranean Sea. Bw'ogenda Israeli waliwo bayita Caesarea mu kitabo ekitukuvu bagyogerako nnyo Pawulo bwe yali ng'ayigiriza. Kati bw'ova Caesarea n'osaabala ku Semazinga Semayanja Mediterranean ogenda butereevu n'ogwa paka Turkey. Yensonga lwaki ebifo nga Efeso biri mu Turkey. Yensonga lwaki Paulo eri Efeso ebifo nga Antiochi, ebifo nga Cappadocia, ebifo nga Pergamo, ebifo nga Laodicea. Ojjukira Paulo bwe yawandiika n'agamba nti mwabeera Laodicea yali temubuguma temwokya temunyogoga kije muli yali agamba bali wano Turkey abo na bali mu Turkey. Muzadde munnange teri kyabugaga kyoyinza kuwa mwana wo okujjako okumutwala mu ssomero eddungi Light the World Kindergarten Primary School ly'essomero w'oyinza okutwala omwana wo. Bano basomesa abaana okuviira ddala ku top kirasi okutuuka ku kibiina ekyokusatu. Bayigiriza abaana kompyuta n'ava buto ng'amanyi ekyokukola. Balina ebyokuzanyisa by'abaana omwana n'alemwa kwetamwa kusoma. Bano balina n'emmotoka ekima abaana n'okubazaayo nga bamaliriza okusoma. Light the World Kindergarten Primary School basangibwa Kasubi gw'abeetaaze bakubire ku ssimu zino wammanga 0757 97 799 98 oba 0760 89 33 35. Ebifo nga Troy, Antiochi, Cappadocia, Ephesus, Thyatira. Bw'ogenda Thyatira, bw'ogenda Pergamo, ezo kanisa omusanvu zonna ziri mu Turkey. Kati awo twatwogera kati awo tutegeeza nti omuntu oba oli mu byaddiini nnyo awo information ofunye ensibuko Turkey kiba kifo kyo. Yes. Bw'oba oli mu byabusuubuzi baku zino bazazi tulwo okwogerako. Yes. Eyobusuubuzi olwokuba nti erina ebyobusuubuzi ebiva e Europe, ebiva Middle East, ebiva mu Asia, olwokuba nti balina Black Sea ekyangu okwakisinga wano. Kati ebyobugagga okuvuga okuva wano okulinnya okuva wano ogende e China. Yagenze Turkey aba agenze n'akomawo n'addayo naye ng'ate byayagala byonna abisanzeewo olw'ensonga nti kikyanguwa ebyamaguzi okuva mu Asia okuyingira Turkey n'okuva mu Europe okujja Turkey. Kyobulaba nti ate olw'okuba nti bali kumpi ne Europe kati waliwo quality y'ebintu. Bulaba nti buto twambala amasuuti buli muntu ayagala kwambala essuuti ye Turkey eba nnungi kuba okola essuuti ye Turkey erina okutuukagana n'omutindo gw'amawanga aga Europe awo. So kifuula Turkey okuba ensi ejjumbirwa ennyo mu byobusuubuzi, ejjumbirwa ennyo mu byobulambuzi, ejjumbirwa ennyo mu byokusanyusirwamu nga mu buli kyolowoozaako kyewandyagadde okufuna e Europe ettaka okisangayo. Buli kyolowoozaako kyewandyagadde okujja mu Asia Turkey ogenda kisangayo. Era civilizations zonna oba abantu baali bagenda batandika obugunjufu Abagreeki kwa ezo nga empires, the Byzantines, the Ottomani, bonna obasanga Turkey. Kale nandikubiriza omuntu naddala ng'oli mutambuze atandika Turkey yandibadde kati ng'abasuubuzi abatandika Turkey yandibadde ensi nnungi okutandikirako than China. First of all, China kino ekirungi kimu nti visa yaayo tetawaanya. Bw'oba China visa yaabwe yanguwako bw'ogigeraganya n'eye Turkey. Ekikalu bya visa ye Turkey kwe kubeera nti jjukira Turkey yayagalako okwegatta ku European Union. Yes. Ekimu ku byagigaanisa nga bagamba nedda gundizo border zo ziri mu luzungu ekita porous. Porous borders nyangu okuyitamu omuntu ababi
kyangu nnyo omuntu okusala omubi n'asala mangu kati usually kifula visa y'ettaka okuba enzibu naye egezaako nayo okulaba nti pressure eva ku baliraanwa baayo abava mu Europe usually bwe tuba tugenda e Germany by the way abantu abeera bazze mangu wano okwewandisa abagala okutambula okugenda ettake ntera obbawo amagezi nga baba bazze mangu ne tuterako ne Germany especially so kati abantu nga bali mu construction abantu nga bali mu agriculture abantu abali mu mitunga science ntera obbawo amagezi ne tuteekerako ne Schengen kuba bwetutuuka e Munich bwetutuuka Istanbul ennyonyi okuva Istanbul ogenda e Munich zibe essaawa 2 2 hours only ate nti bw'omala okufuna visa ya Schengen eya Turkey ofuna online so eba nyangu olwokuba nti Turkey yali ayagala okwegatta ku European Union ayanguyiza abatambuze abava mu Schengen eno okuyingira ettake tabakalubiriza so bw'otumala okufuna visa ye Schengen nga yalagenda Germany okujja ettake kuba kuyisa mukka mu kisero actually ofuna online visa bakukoneramu bukonezi ng'otuuse ku kisaawe kati abo kiba kitegeeza nti oba oyagala oliwa busuubuzi ntera okukiddingana nti fana okusenga experiences tours and travel tetwagala nnyo okutambuza abantu baagala kugenda kubulirayo ekyo era abalabi baffe n'abatugoberera nkiddiŋŋana lunye nti tujja abantu otambuza nfuba nnyo okulaba nti bakigendererwa ate nga bakigendererwa kino kituyamba okubeera nti twagala ssengo oli bw'abanga ayagala okutambula n'ekigendererwa ekyesimba nga bw'ajja ku ssengo amanya nti wantu awatuufu ekyokubiri bwe tugenda ku embassy oli n'agamba tugenda kutambula naani nti n'abassengo gamba nga ku embassy batumanyi nti abo abantu batuwala babeera bansonga era batambula lwakigendererwa ne bakomawo eryo lyerinnya lyetuzimbye mu katale so of course kati nga business twagala okukola ssente ezibeerera nakugamba ebbanga lyemaze nga ngenda e Bulaaya ebimu ku bintu ebyantanula n'okuva mu kukozesebwa tujja tutandika kampuni zino kwe kubeera nti ebimu ku bitubonyaabonya wano e Uganda kwe kubeera nti abantu tewaliiwo business gy'ogamba nti abo babadde mu bizinesi eyo emyaka 5 bw'obanoonya wano batono era bw'ogenda okubanoonyereza naziba bizinesi zivudde bweru banka nga zi KCB myaka 10 zi Stanbic ne bw'onoonya banka eyaffe eya wano oba bizinesi yaffe eya wano ebadde emyaka 10 ekizibu mu ekyo lwakuba nti bwetutandika bizinesi zino ebiseera ebisinga tuba twagala kagwirawo kati abaagala akagwirawo ogenda n'okola ebintu ebitali ethical onaze ayagala kwajja kukuwa sente njagala kugenda njagala kunoonya mulimu najja wano okimanyi bulungi tagenda kudda n'omutambuza embassy erikodi esigalayo so nti watwala omuntu n'atadda kakati ennaku zino tufuba nnyo okulaba nti ffe abantu tutambuza batambula n'ekigendererwa so omuntu wabanga mutuufu ali mu bizinesi ayagala kugenda kuyiga ayagala kumanya butale bupya tukutwalako e Germany nga tukufudde visa ye Germany tukutwala e Munich tukukola train tugenda Berlin tuyitamu one flower business okola e Germany nakuuza ffe nga 5 tumala tukomawo ettake twetaaga visa batulina Schengen visa batukoleramu ku kisaawe ofuna online visa tujja nitukola ne business wa ettake so nga tugezaako okukubiriza abantu baffe okwagala ennyo okukolera wano amazima gali nti ne bw'ofuna ssente ng'ozijje ku kyeyo bw'oba tolina wano mirandira era zifuumuuka bufuumuusi ojja kukiriziganya nange nti abaana abasinze abagenze ku kyeyo oba Dubai abasinga bonna bambi bagende bakolayo ssente neera bwe bamala akomawo n'obukadde bwe nga 10 n'aluganga buweddewo era bw'amala ng'ayagala kuddayo kweyongeza emyaka nga 3 so singa oboze wano ne tukuteekateeka bulungi ne tukutwala
naffe okutandika bino sife twali abagezi ennyo naye lwakuba nti okutambula bw'otambula n'ekigendererwa oyiga ate obako kyoyiga n'okomawo n'okiteeka mu nkola bw'oba nga olowoozezza ka bizinesi koyagala okukola naddala kati abali mu bizinesi already kyandibadde kirungi n'ojja netukutwala n'oyiga katwogere ku ba construction yaabo naddala aba construction kubanga kyemmanyi nti construction wayogeddeko ne ku nsonga ye German nti omuntu ali mu business ene ya construction bangi bali mu bagula ettaka n'okutunda ne bagattako ekyokuzimba amayumba ago naye ate watugambye nti waliwo kati construction essaawa eno eyokya nnyo mu mawanga nga German n'ewalala kati abantu ng'abo ng'ali mu ebyo wandimwe construction ojja kukiriziganya nange nti buli ggwanga balina engeri gye bazimbamu naye ojja kukiriziganya nange nti waliwo abaatusooka okuzimba ntera okutwala abantu e Germany eyo mu kyetera okukira low cost construction technology e Germany balina technology gwe bakozesa balina materials bakozesa mwatu bulinga busonko naye obusonko buli balina engeri gye babusaamu ne bagattamu ebintu ebirala ne bakola precast panels nga omuntu ajja n'akuwa contract twagala okutuzimbira wano amayumba agakalina 3 ennyumba ezo tujja kuzikuwa myezi 3 weebuuza nti kisoboka kitya bwogenda waliwo kampuni bagita Fenistel eri Germany bw'ova e Munich awo bw'otambula buuti obalamiriza odde waliwo kampuni bagita Fenistel ntera okutwalayo nnyo abantu abali mu business ya construction okuyiga technology ono era bw'otuukayo weewuunya bakola precast n'abafalansa baali baisirairi bagikozesaako wano bajja baali bazimba bugoloobi oyo amayumba agali ebugoloobi ayo bakozesa technology nate kati bamutaddemuko ebisingawo so otugenda bali mu construction otwala kuyiga low cost construction technology wano ebintu byetukozesa obirabanga ebya sente naye bitwala sente nyingi omuntu n'osima omusingi n'okuba amatafaali n'okuba plasita n'otema oteekamu enkokoto wansi naye otuuka mu kampuni eya Fenistel bakola ekisenge ekyo mu technology ali very cheap ate nga ali very strong conduits olode nga mweziri gundi z'amazzi nga mweziri masanyalaze ganayitanga internet weneyitanga weeri so n'ojja ekizenge n'okiteekawo mu wiiki emu ekizimbe kyakalina bwe kiti nga kiwedde ate very low cost naye ate nga kikoze kyoyagala kirabika bulungi buli kintu kyoyagala bino ebyokutemaatema nga tebiriimu abotumala ntukutwalaomaze okuzimba ekizimbe ate babaleese batemetemebanayisa payipu z'amazzi tulina kampuni zetumaze nga tukolagana nazo zitwala abantu kaninga bano waliwo abafuna contract z'okuzimba waliyo kampuni era eri Germany eyo baba ne zino katapira zolaba wano Germany bw'ofuna contract y'okuzimba oluguudo luno ogenda mu kampuni ne bakuwa katapira ne bakuwa oluguudo bwe lubeera lwa myaka 2 olumala oluguudo olukozesa nga eyo mashini nga bagidisposinga off kati waliwo kampuni ezikuŋŋaanya machines ezo just imagine katapira nga bagikozesezza emyaka 3 era ekyali mpya osobola ogenda tukutwala nokulaga abantu nobagaininga ne companies ezo waliwo kati ennaku zino olaba abantu abakola compound bwetwogera construction abantu abamu balowooza roko nali Germany eyo omanyi toyinza okukola construction company yo naye nga company eno yo omulimu gwayo gwakola compound z'abantu zokka waliwo balina ebyuma olaba buno bucompactor otera okulaba abaana abakozesa bucompactor buno kamusuukunda kati era Germany eyo waliyo company bw'ovayo ku Fenistel waliwo company gyetera okutwalamu abantu balina bumashini obwo
bosokosa compacting tugamba okola compound okola access roads compounds you know osokutenga kampuni n'obukadde 3 kadde 4 kadde 5 mpola ng'olina machine zonga 2 olina olabe no roller enene zinene waliwo bakola burola neka karola katono ngako ka compound wakao no kakolesa kola compound yo kola access roads kati all these ideas abantu zebasobola okupikinga ngozi n'okoma wano n'otandika waliwo omwana abakola idea y'okuyola kasasiro for example nabo ideas nabasinga bazijjeeyo oyiza okujja nitukutwala ng'olina obukadde 4 omwana avudde mu kiku kyeyo amaze emyaka 10 najja n'okutwala nfuna kampuni n'ogula bumashini obwo n'ojja nga ogenda kukola bukonkonyi ku luggi abeeno tusobola okukolera compound eno nga tutoyisa mu bino byagenda kwata mukono nakubira pavers ne wayita emyezi 3 pavers zonna nga zoononese so kubanga technology wakozesa ali wansi so eyo byonna bisoboka singa oboze n'otambulako naffe ntera okukiddingana emirundi gyonna ntera okukiddingana emirundi gyonna nti njagala nnyo abantu batandika okutunuulira okutambula nga yentandikwa ya investment kizibu nnyo n'omuwandiisi w'ekitabo ekitukuvu yagamba nti balimanya batya nga teryababuulidde kiri very expensive okutandika omulimu gwonna nga tomaze kutambulako kulaba ofune kubukolebwamu kale nja kubiriza bulijjo abantu nti nabo tonatuuka kutambula yitako wano weebuuzeeko tunyumyemu bunyumya nga bwetunyumya naawe wano ogambe naye bwe mba njagala kukola kino nsobola kukijjawa nsobola okuyigirawa gisobola okukola omulimu bwe guti namukuba kulima ekirowoozo kyo kuba buli kye tukola waliwo abaali bakikozeeko ate ne bakikola bulungi kale no ttake bwekyo bweri waliwo ebintu ebirala bingi byenyinza okunyumiza ku ttake naye bw'oba otuuseeyo ate kiba kisingako ogenda kudda omundi omulala kunyumiza ate ku nsi endala n'ebiki bye tuyinza okuyigayo nga tugenze era tujja tubikola wano weewaawo tweyanziza nnyo tweyanze ensonga zonna oziwulidde oyinamu ssente zo z'omanyi nti okoleredde ebbanga oli nga tannakugamba nti tandikamu saaluuni tandikamu essomero tandikamu kiri lindako sooka ojje ku ssengo wano experiences tours and travel bakuteeketeeke bakubuulire twotwalibweko mu mawanga gano agakoze ebyenjawulo obeeko by'okyusa nga tonnateeka ssente zo wantu sooka ofune okusomesebwa okw'enjawulo trip y'ettaka ekyaliwo Germany n'ewalala so olwaleero bwetyo bwe tulabise tugenda kudda mu kitundu ekirala ate era twongere okwogera ku nsonga zino munnayuganda olina okutegeera amakulu ag'okutambula n'okulambula amawanga ag'enjawulo ate nga togenze kunyumirwa bunyumirwa wabula kujjayo magezi agagenda okuyamba okukyusa obulamu bwetyo bwe tubadde olwaleero katusinkane nate ku wiikendi ejja mbeere bulungi mweraba omuzadde oba essomero weetaaga omuntu omutuufu ow'okutambuliza abaana bo ku ssomero kankwanjulire safety transporters nga bakugu mu kutambuza abaana okubaggya waka okubatuusa ku ssomero gye basomera oba essomero ng'oyagala okutwala abaana okulambula weekwate aba safety transporters gw'abeetaaze ng'oli mu bitundu bya Kasubi, Kawaala, Namugongo, Makerere, Nankulabye, Lungujja, Masanafu, Lubya, Munaku, Bakuli, Mengo, Lubaga. Safety Transporters basangibwa Kasubi opposite Light the World Kindergarten Primary School oba bakubire ku ssimu zino wammanga noti 788 46 58 noti 4 oba noti 788 25 84 18. Erimu abazadde wamu n'amasomero tusaba obwesige bwammwe mutwesigisa abaana bammwe mutuwa abaana tube nga tuba transportinga nga mu kino tukakasa nti obukuumi bw'omwana wo tubutuusiza ddala nga we wandibadde obwetaaga
omwana we tumutuusiza ddala ku mulyango wewandyagadde wetumujje wenyini wetumuzza and tumakinga sure nti tumukwasizza omuntu omutuufu.